Kumpi abantu abali mu 1000 buli lunaku bebaze bazuulwamu ekirwadde ki COVID-19 ekyeyobudde okuva omwezi guno lwe gwatandika. Amalwaliro agasinga wajjanjabirwa ekirwadde kino mu ggwanga gakubyeko abalwadde nga ne wetwogerera eddagala erigema ekirwadde kino likendedde. Engeri ennyangu ezimanyiddwa okwewala ekirwadde kino mulimu okwambala masiki, okunaaba mu ngalo ne sabbuuni entakera oba okozesa sanitizer, ssaako okwewala okukwata mu maaso ne mu nnyindo oba mu kamwa nga tonaabye engalo. Mulina okulya obulungi era enva endiirwa zirimu vitamins zino abamu muzibaddeko emyezi 3 oba omwaka mulamba okuva covid bwe yatandika mbuze miraka vitamin C kange. Naye ffe Katonda yatublessinga tulina ebibala bituliraanye, emiyembe, emicungwa, green pepper, ennyaanya byonna bijjudde vitamins zino. So teweetaaga kumira supplements zino ng'olina mild oba ng'oli asymptomatic. Okay? I mean, asymptomatic nga tolina symptoms. Okay? Kuba osobola bijja muki mu nva zino endiirwa. Wabula watasobola byaccessinga mangu osobola mira vitamins ono ng'omusawo bw'anaabakoze eki prescribing nze. Mwewale okusoma ebiri ku social media ne mugenda mu pharmacy ne mugula eddagala. Kuba eddagala lyonna lya bulabe ne vitamin C gwe mulaba oyo wa bulabe omirwa omungi. N'abo abakebeddwa ne bazuulwamu ekirwadde kino wabula nga tebalina bubonero bwakyo baliko amagezi ge baweereddwa. Tusaba nti bagula ka thermometer ka 10,000 oba mutwalo n'otekinga temperature yo buli luvannyuma saa 8 emirundi 3 olunaku. Temperature wezambuka waggulu wa 38.5 reading degree centigrade kitegeeza nti obulwadde bweyongedde bulinye stage endala. Then abalina obusobozi obugula buno obuntu obupima oxygen wo mu musaayi ke tuyita pulse oximeter, nabo tusaba nti oba okaguze omonitoringa oxygen levels zo wezikirira wansi wa 9.3 ku buli 100 eyo yetwandiisenga lower limit of normal. Okay? Oba normal wetandikira oxygen levels zo zikirira wansi wa 9.3 kitegeeza nti oyingidde mu 9.9 kitegeeza nti oxygen gw'oyingiza takyamala mubiri gwo. Kuba omubiri gwo gwetaaga 9 paka ku 10. So olina okudduka mu ddwaliro mu bwangu. Obubonero obwangu kolabira ekirwadde kino kuliko omusujja, amabwa mimiro, ekifuba, okulumizibwa omutwe ssaako n'okubeera n'obukoowu bw'omubiri. Banera bagamba nti kyamugaso omuntu okwota kasana naddala mu budde obw'okumakya okusobola okufuna ekirongo ki vitamin D mubiri ekiyambako mu kulwanyisa ekirwadde kino. Abazadde era balabuddwa ne ku kyokwoteza abaana olw'obuzibu bwe kirina. Please do not give steam inhalation for these children. You are going to burn their airways. It is going to injure, and should the diseases now come, you will have provided a clean pathway for the diseases to enter their system. Esawa isoba 8 banji kufa abakola abana mbazi kusasa 10 omwana n'omuteeka mu timetable zo because go ino genda ku mulimu 10 n'omuzuukusa yebase kummeka ku 6 wana ebakire essaawa ezi 4 tovala buli kawuka kajja kabaka muyola buyozi kuba immunity ebeera weak. Mu birala abantu be balabuddwa mulimu okwewa amabanga n'obuteetaba n'abantu balala be baba tebeekakasa. Ku ntandikwa ya wiiki eno omukulembeze w'eggwanga yarangirira omuggalo gw'ekiseera nga guno gwakumala ennaku 42 era n'ayisa n'ebiragiro eby'enjawulo mu kaweefube okwewala ekirwadde kino.